All right, ladies and gentlemen, mugenfune sawa zino gwesebo banyabo ekibiina kya National Unit Platform kyaddaaki kizeemu ne kironda Joel Ssenyonyi nga agenda okuba nga akulira oludda oluvuganya mu Parliament ey'omulundi ogw'okkumi okusinziira ku mawulire genfuna nga bayita ku mukutu gwabwe ogwa X ekibiina kya NUP kifulumiza list era ne kitegeeza nti National Unit Platform esazeewo nti leader of opposition mu Parliament y'omulundi ogw'okkumi agenda kubeera the Right Honorable Joel Ssenyonyi. List efulumye bassebo ne bannyabo nga wogirengerawo ku screen nga bakulaga nti mu kifo ekya leader of opposition balonze Joel Ssenyonyi okuva mu Nakawa West. Ekifo kya chief whip muno omubadde John Paul Nambeshe balonze Honorable Paul Mwiru okuva mu Jinja South Division. Oyo yesimbyewo ko ne kuba speaker. Mu kifo kya deputy chief whip balonze Honorable Nakwede Harriet oyo nga naye yakayingira mu Parliament okuva e Kayunga. Mu commissioner wa Parliament ewabadde omukulu Mathias Mpuuga bataddewo owekitiibwa John Baptist Nambeshe okuva Manjia County. Chairperson Public Accounts Committee balonze Honorable Nsamba Patrick Oshabe onoweka Sanda. Vice Chairperson Public Accounts Committee ne balonda Sarah Lwasasula okuva mu Jinja City. Chairperson Kosase obwedda ninze waneeno balonze Honorable Nkunyingi muwada Kyadondo County East. Bino bigenda kunyuma. Vice Chairperson Kosase balonze Honorable George Musisi. Bano bajja kisobola. Yes, bajja kisobola. Chairperson Government Assurance Committee bawadde Zake Francis Butebi. Vice Chairperson we bawadde Honorable Andeke Ann Ebaju Soroti. Chairperson Local Government Accounts Committee balonze Honorable Namboze Betty Bakireke Mukono Municipality oyo ajja kisobolera ddala. Vice Chairperson Local Government Accounts Committee ne babuwa Abed Nassa Mudyobole okuva Iganga. Pan-African Parliament Representative Honorable Kaluwanga David Luchamuzi. Tugenze ku Commonwealth Parliamentary Association Representative balonze Honorable Nantongo Fortunate Rose onowekyotera. Parliamentary Union of the OIC Member State Representative Hassan Chirumira. Interparliamentary Union Representative balonze Honorable Nabukenya Brenda. Then Parliamentary Pension Scheme ne balonda Honorable Kawalia Abu Beka. Basebo ne banyabo. So far yeyo list gye balonze obukulembeze bw'oludda oluvuganya mu Parliament nga bukulemberwa the Right Honorable Joel Ssenyonyi. Now, ladies and gentlemen, tebakomye okwo bavuddeyo ne balonda ne shadow cabinet. Shadow cabinet eno of course yebeera cabinet ey'ekisiikirize. Museveni nga yakamala okulonda cabinet ye, leader of opposition n'ekibiina ekikulembera mu Parliament kiba kirina nakyo tuula ne balonda kye bayita shadow cabinet. Shadow cabinet gye balonze, ladies and gentlemen, naye tugenda giyitamu waneeno mpola mpola speed ya yiri. Bakugamba waneeno nti Honorable Nakwede Harriet, Deputy Chief Whip and Shadow Minister for Presidency, Karim Masaba ono nga wa Independent Cooperative and Microfinance, ne bawa Honorable Sewungu Gonzaga, Defense and Veterinary Affairs wa NUP, Honorable Stella Amanio, Information and Anti-Corruption NUP, Honorable Dr. Inis Apio Otuko, Science, Innovation and Technology, Honorable Kasule Ismail, Trade and Industry, Honorable Okelo Patrick Ogutu, Local Government, Honorable Sebina Diavida, Finance, Planning and Economic Development. Kinakisana kubanga byakenkukamu wano waliwo ko omukulu amanyikibwa nga Honorable we Butambala oyo ali mukomera right now. Then Honorable Tebandeke Charles ne bamu Animal Industry and Fishery wa NUP, Honorable Alobo Joan Akon,
Foreign Affairs oyo nga wa FDC, Honorable Sumaiya Nabawanuka onono we mubende Lands, Housing and Urban Development banamubende namwe mugudde mu bintu. Honorable Lukwago Moses Energy and Minerals, Honorable Kaluya Andrew wa Education, Honorable Kiza Hakim ono wa East Africa Community Affairs, Honorable Jime Kanabi Public Service, Honorable Dr. Timothy Lusale wa Health, then Batua, then Honorable Sekabira Dennis wa Internal Affairs. Now tugenzeko ku balala beba wadde katugende maaso list efulumye bassebo ne bannyabo. Okay, kale wano ne bagamba nti Honorable Naluyima Betty, Gender, Labor and Social Development, Honorable Robert Maseruka ono wedda gweninda, Youth and Children Affairs, wedda gweninda Maseruka, Youth and Children Affairs. Then number 20, Honorable Fred Jalameso, Tourism and Wildlife, Honorable Jamal Mukuve, Water and Environment, Honorable Kutesa Patrick, Agriculture, Honorable Okot Peter, Special Region, Oyowa DP, Honorable Caps Fungaro, Human Rights FDC, Honorable Abdul Kiwanuka, Justice and Constitutional Affairs wa NUP, Zahra Luyulika, Kampala Capital City Authority, oyabadde akisaanira ddala awo we watuufu. Honorable Ansinasi Nyakato, Works and Transport PFF, Honorable Zambali Bulasio Mukasa wa Sports. Zambali alina muka sports anyway ajja kisobola. Honorable Hussein Muyonjo, Culture and Performance. Then lastly, Honorable Luyimbazi Nalukola, Attorney General. Awo bamuwadde watuufu munnamateeka omukukutivu. Yeyo cabinet, ladies and gentlemen, erondeddwa ekibiina kya National Unity Platform. Joel Ssenyonyi agenda okubanga akulembera nayo mu parliament eno y'omulundi ogw'ekumi. Remember, ekisanja kyabwe bo kyanjawulo kibeera kya myaka 2.5. Joel Ssenyonyi aweereddwa omukisa okuddamu okulembera parliament. Ekintu kye ndowoolereza ddala nti National Unity Platform tekozeemu nsobi n'akamu. Omukulu Nkeretanyi yetalabiseeko mu cabinet, naye I strongly believe waliwo kye bayita orientation mu parliament. Tuli likely okulaba abamusaayi muto bangi nnyo mu cabinet eneddako nga Joel Ssenyonyi amaze ekisanja kye ekyokubiri. I don't know oba naaweebwa ekyokusatu, naye nga we all believe this gentleman has done a tremendous job of keeping a government in check. So Joel Ssenyonyi jju n'abasigadde jju. Nambeshe akyusiddwa n'aweebwa ekyoba commissioner, ate ekifo kya Nambeshe kyabaddemu ekya chief whip ne kiweebwa omukulu amanyikibwa nga Paul Mwiru. So enkyukakyuka zeezo, naye nga ndi mukakafu, ndi mumativu, ndi mumalirivu nti Nambeshe ng'ali mu commission. Yes, awo nange ngamba yes. And of course ne ani gwe badde Kosase wano kanziremu nkebere waneeno, Nambeshe, Ansamba Patrick, Kosase nkunyingi muwada bamuwadde kya Kosase, oyo ajja kubasobola, ate nga ali ne George Musisi. Abo bonna I strongly believe they are not easily compromised. So NUP atudde Nalonda, and I believe ndoza cabinet yawe simbi. Let's give it time tujiwe support gye yetaaga, wabula kye tusaba naddala mu abakosase, you copy a leaf from what Joel Ssenyonyi did. Kosase ebadde okulemberwa omukulu Seggona ebadde very dormant. Ugandans want to know what is going on. Abantu mubateeke ku nninga nga Ssenyonyi bwe yakola, ate n'ensi mugitegeeze naye bayambeko. Bampita simple, nyongera okubabuuza ate n'okubasaba bassebo ne bannyabo tukyalina obuyambi bwe twetaaga. Gwe Munnayuganda laba video eno, omwana oyo gwolaba bamuyita Peter, yeetaaga okulongoosebwa mu ggwanga erya India, abasawo we balagidde. Now family teyina kasente, wabula buli muntu yenna alina obuyambi. Sobola okukozesa ennamba z'olabawo wansi, tujja
tujja baba basanyufu nga mutukozeeko. Thank you so much. Mukama Katonda abankume.